Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange bwe bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV ng'era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekumirako. Amagye ga UPDF aga deployingibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wamu ne Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alangirira nti amagye gano nga bwe gaatuuse ku buwanguzi ng'ebasse omusawo Omuganda ow'akabinja ka Codeco. N'agamba nti n'abalala bana baakwatiddwa bano nga babaliddwa bateeberezebwa okuba nga babadde basawo Baganda nga bakolera akabinja kano aka Codeco. Tetumanyi abasawo Abaganda mulimu ki gwe bakola ogw'amaanyi mu kitongole ekyabayeekera abagenda mu maaso n'okukwata emmundu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wabula General Muhoozi Kainerugaba ye agamba nti basseeyo omusawo Omuganda omu era n'abalala bana baakwatiddwa era alangiridde ng'ebagenda okubatugumbula mu lujjudde olw'abantu okusobola okulaga obuwanguzi aba UPDF bwe baatuuseeko. Jjukira nti nno eggwanga eggye lino erya UPDF ligenda mu maaso n'okuba nga lirwanagana n'abayeekera obubinja obw'enjawulo mu Democratic Republic of Congo omuli ekibinja kya Codeco, omuli aba ADF, kati mpulira mulimu n'ekibinja ekyetonzeemu ekipya. Wabula jjo twawulidde ekitongole kya UPDF nga kiyisa announcement nga kirangirira eri abayeekera bonna aba ADF basobole okuba nga beewaayo mu mikono gy'aba UPDF obeegatte ku ggye ekkulu ery'eggwanga erya Democratic Republic of Congo basobole okuba nga bataasibwa obutattibwa amagye gano aga Uganda People's Defence Force. Wabula sofa success ye Muhoozi gye yaakawaayo nti ebibala bye baakanoga bukyanga ba deployingwa kakati bakutteyo ku basawo Abaganda ababadde bakolagana oba bawa amagezi ebibinja bino ekibinja kino ekya Codeco okusobola okulaba nga bakola obulumbaganyi ku ggye erya Uganda ssaako n'erya Democratic Republic of Congo. Olowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza? Onkutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV osobola okujja mu comment section n'otangaaza eggwanga ddala amagye ga UPDF gaba ng'ekyagatwala kulwanyisa bayeekera bano na kutebenkeza ddembe. Golowooza eyo eyinza okubalibwako nga achievement zimu ku ze bakoze yo waayi olowooza abajaasi bano aba UPDF kye badeployingibwa okugenda mu Democratic Republic of Congo ddala kye balwanira oba waliwo ensonga eri emabega wa bino? Jjukira bano bonna bali ku ssente za musolo ng'era ssente ezibasasula corporation gye baliko ziva mu ggwanga Uganda. Nkwanirizaako nnyo era nga nkutegeeza nti nno we bali kwekuumira ku mayingo gano mwenna bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, mweraba. Yes, oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Updates TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwe bali kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya naawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno.
eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 6794. eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu, ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira, eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'N1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV, ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.